Nedda. Just mbeera leero ne just. Naye encha. Naye encha ya Allah. Nsobozesa nja kusiiba. Nze Allah sigenda mulimba olwa nze natandise ekisiibo kino nga n'abantu benjagala ya Allah. Nga buli kimu ogenda kwogera mazima teri kulimba. Era bannanga abalabi baffe abalungi omwezi guno ogwa Ramadhan nsaba Allah okkirize bamipangaliza maama wange. Allahumma amin. Allah mpangaliza maama wange nakibole Fatuma mukazi gwe nsinga okwagala ku nsi kuno. Okay. Bw'obanga oli muwala nga nali nkulimbyeko nti nkwagala nnyo nnyo. Walimba tuli mu kisibo yogera mazima kati. Omukazi gwe nsinga okwagala ku nsi kuno ye maama wange. Okay. Kati omulala noddako. Nenzirako mutabani wange. Haynes. Ya Allah. Mutabani wange Haynes bambi mumpangalize. Omuteke mu kube goloko fabere mwana mulungi. Ya Allah njagala ne Faimono emyaka gituuse. Ya Allah emyaka gituuse. Omwana w'obuwala ngaweze emyaka. Ya Allah bambi nkusaba. Rajab. Afuneko waterera. Omanyi kyo bandi muwowe. Nga haji kwali awulira ngo oyogera ebigambo bwe bityo. Kino kisibo Faima tetulimba. Omanyiiki. Tetulimba kale oli muwowe kisibo. Muwowe naye omanyiiki. Webali nnyo. Ya Allah bambi mumpeere. Mumpeere naye ebitambulire ddala bulungi nnyo. Bambi na buli musiraamu baganda bange ba anko bange ya Allah bampangalize ebintu bitambulire ddala bulungi nnyo. Okay, otherwise eyo nga tuvuddeyo ndozo oba twandizeko waggulu Rajab ogenda kwera wano nedda ku Allah nze nzikakkane fulabanga naafunamu. Okay, so waliwo emboozi gye twabalekera last week eya Miss Uganda Hannah Karema. Twali twabagamba nti yali atuse ku ddala ery'omunaana yali kuba top 8 naye kati ate bwe njogerera olunaku olwaleero finals zaabaddeyo ng'ennaku za mwezi munaana omwezi guno gwennyini ogwa March. Natasobola beera Allah yamusobozesezza kuwangula. Yamugeredde kuba kumugerera. Yamugeredde naye ate nga yabadde top African. Omanyi babaamu ne continent bino ebintu bibaamu Europe mubaamu Africa. So mu Africa wabaddeyo Hannah waffe n'omuwala ava mu Botswana. Hannah ye Munnayuganda waffe. Yoyo waffe Hannah Karema. Ya Allah webale musobozesera kale n'atuuka kwoga omutindo. Ya kuba bangi tebatuuseeyo. Ya Allah bangi abagadde okutuukawo. Ne Allah tebasobola. Ne Hannah wange n'atuuka. Mazo mutwala amangu ago. Wa Uganda aba waffe n'atuuka. Atufuneko katono. Ekyabadde ku finals ezo. Ya Allah katufuneko katono. Okay. Ya Allah buli kyenjogera olunaku olwaleero njagala Allah ng'akiteekamu omukisa kuba ebyo ebyuma byolaba basobola okupulayinga vidiyo eyo negaana ekyuma ky'omuzungu ne ya Allah sobozesa vidiyo eyo osobozese ne divorce okunyiga amapeesa tulabe final abantu balabe ku omwana byayogedde n'ebigambo ebyayogeddwa ng'akomyewo. Uganda. Obadde wakumeka? Nze mbadde wakubiri mu Africa, mbadde wa munaana mu film. Of course, kikyekutaalabye. Nasinze beach with a purpose. I was in top 4 beach with a purpose. Then nasinze mu Africa yonna. Time to find out our continental winners, our top 4. Megan and I will put forth a question each to our top 8. The questions are based on the topics discussed at the G20 conference. Your answers could determine who moves forward and takes the title of the continental winner. The 2 qualifiers from Africa. Can you please join us, lovely ladies? Give it up for Botswana, ladies and gentlemen. All right, now we have Uganda over here beside me, and this will be the same question. If you could convince people from all over the world to adopt a green and planet-friendly practice, what would it be and why? If I would convince people, one thing I would tell them is to plant trees. When we plant trees, we avoid drought.
I'm going to speak from my background. Where I come from, people are very poor because they face drought. When you face drought, you're going to sell up your children to go and get married. I am one of the survivors that survived from getting married at a very young age, and I am standing here. I feel like if parents get to know this and do this, one of their children would make it here at this global stage, and they will represent. Women just need a voice. They need to know that they can make it in any way. Yes. Thank you so much. I believe both of you have inspired many women today as well. Give it up for Botswana and Uganda. Thank you, ladies. There we have it. The top 8, ladies and gentlemen. Please, can you come towards the judges? And Miss World is Czech Republic. Czech Republic! Okay. So mwana muwala okuva mu Czech Republic yerabise obeera nga atawangula. Czech Republic. Czech Republic. Bambi Allah yabadde w'amaanyi buli yasobodde okuparticipatinga. Webaze Allah nti waparticipating nze bangi nnyo abaagala otuukako eyo level ne batagituukako. Okitegeera. Twagala okwebaza Hannah webale tukiikirira. N'abamubeereddewo nga bamuwagira kuba enduulu yabadde endala nnyo. Njagala okwebaza omukyala Mami Brenda. Bambi weebale nnyo owa Miss Uganda. Otadde ettaffaali ddene nnyo mu mpaka zino. Ebbugumu weeriri. Bino ebintu edda byabangawo ebya Miss Uganda. Naye nga biringa bya kisaagirizi. Naye eya Allah. Tukkirize essaawa zino ya Allah. Tuwummuleko. Tetugenda kunywa ku lwendo lw'amazzi. Naye tugenda kuwummulamu ya Allah. Tukomewo. Ate tubawo ebirala. Tukomewo. Tova.